Alright, LMTV Uganda program ebera step by so mulaba nange mugamba muta abalungi mwenna abekumide mu bitundu ebyenjawulo abatwabire Dubai, Turkey, South Africa, abatwabire Uganda, Tanzania, Kenya, abatwabire Saudi Arabia, abatwabire Saudi, mwana muwala Luisi, ogambo cha my dear sister Veroni, ogambo cha darling kansenti oli bulungi balekola kakuyege awo wamanya we Turkey ate Yusuf awe Dubai wamone Yisima waliye Kayunga Aisha Celebrity team LMTV fans mugamba mutya bannange team Princess Agatha team ya mwana mwala Queen Frida Mbabazi mugamba mutya Queen Sylvia gemanya Fire Lady nanyini go kitegedde agogo namanya gange nenga teberabira mwana Mrensa Lawrence yali behind the camera wamune Emma attacking himself nabira kubira alinga bitema okubanga abikutera ku screen ko birabira no binyumirwa wenjogerera amawulire agatambula gano gannaku siga sanyu gannaku era kansoke nze kakane ngabawe kakati amawulire agaliwo Job Paulo Kafeero yafa munange kigambibwa nti baagala kumuzikula enaku z'omwezi nga 3 era amawulire gabadde gajja era mubadde nga mugalaba ne ku RM awo gwe wena atagalaba genda wojja kubanga oganoonya kuba nali nagaba wadda omanyinze buli ekijja niwo okubeera nga nkikuwa kakati twasooka ne tufuna family y'omugenzi Job Paulo Kafeero ne tumaddamu ne tufuna mutabani we Swazniga Paulo Kafeero rango yo naye muyimbi bambi nagamba ye ebintu ebyo tabimanyiko just bakikabe baagala okola ki be baagala okubanga bazikulayo kitaabwe ye tabimanyiko baagala Byabugaga bye era baagala kutunda ttaka lya kijja ne tugamba gwe tobimanyiko kale ne tugamba lwaki tufuna ku baana bo kaka tufuneyo kone kuki ne kubenganda batu kyobwe twagudde ku mukulu Nende muganda wa Job Paulo Kafeero omugenzi kati ne tumugwako ne tumubuuza abaana bagamba mbuno mwe mwagala okutunda ettaka ekintu kino kituufu oba se kituufu kubanga Yesu Waziniga yagambe nti ye ebyo ebyokutunda ettaka ly'abakitabo okutunda ebijja ye tabimanyiiko nagamba nti mukulu Nende natugamba nti yagenza okulaba ye nga talina kyakola okitegeera kubanga ye abaana ba Job Paulo Kafeero omugenzi bombu ab'ekika bali bamanya abaana baki bana naye ekya yagenza okulaba nga bamutadde ku gundi y'amaanyi nnyo ku bunkenke abaana jjukira waliyo abaana nga 30 abali ebweru kugamba be bataabala okitegeera kuba bo mu kubala baabala abaana bana okitegeera ng'ate waliyo n'abalala abaana 30 kati ku baana ba 30 abaana 16 besitula ne bagenda ew'omukulu Nende ne bamugamba naffe twagala ku byobugagga bya kitaffe naffe twagala mutuwe ku sheya ezaffe lwaki ffe mutusosola lwaki bali bokka be mulabawo ng'abaana ne bamutabukira omanye ebintu bino ebyettaka by the way bittisa ebiseera ebisinga abaana ennaku zino baagala nnyo ebintu by'abakitaabwe bo tebakyasobola kwekolera simanyi lwaki abavubuka tebakyayagala kola omusajja natugamba yagenza okulaba nga abaana bano bamuli bubi nagamba nakwe kusalawo ekintu kino nakitwala mu mateeka nagenda mu kooti nagenda mu benganda nasaba kooti ne bagisaba n'abagamba nti mbadde nabe bamuwa olukusa olw'okuziikulayo omugenzi Job Paulo Kafeero basobole okubeera nga bamuggyako yes banga bamujjako tujiyite ekyendaga butondo okubanga munange batwala abaana bano ku DNA okubeera nga babakebera nagamba ye talina Byabugaga byetaaga kuba musajja akoleredde abaana be ayina amataka ge ayina ebyobugagga bwe ayina buli kimu kyonna ng'omuntu kyandigambye nti nkolerera abaana bange so ebintu by'omugenzi sina na kimu kye neetaaga seetaaga ttaka kuba omugenzi yali takoze nnyo kiri awo nti ekiri awo nti akoze nnyo ekigenze wala no nagamba ye talina kye yeetaaga kiri awo kubanga era ebintu lwedde babadde batandise n'okubitunda ettaka ly'ekajjansi wa nga batandise okutunda ettaka ly'omugenzi okitegeera ye n'agamba ye kye yeetaaga ne bali abaana bwe babanga dda kituufu ba mugenzi nabo bafunye obwenkanya kubanga nabo bamuli bubi abaana 30 omugenzi omanyi yali yazaala abaana nga bangi ate mu bakazi ab'enjawulo okitegeera era ne mukuziika kwa mugenzi Job Paulo Kafeero bw'ojjukira bulungi waliwo nnyo saga yali y'amaanyi nnyo abaana nga bangi ab'ekika nga babeegaana omanyi n'ab'ekika ennaku zinene omulugubu omungi basobola okwegaana abaana b'abaganda baabwe olw'okuba nga baagala ssente oba
tukitegeera kati bunnange bw'atyo omukulu Nnende bw'atyo ye bwe yatunnyonnyodde n'agamba ye kye yeetaaga ne bano abaana bakole ki bafune obwenkanya n'ekyo tekyetaagisa mbadde mmanyi nti omusaayi guba musaayi era guba gukwatagana ne babanga badde edda balinanga ebintu bye bakolanga okulaba nti obona omwana wa mukika oba si mwana wa mukika naye ekintu ekyokuziikula omugenzi ekyo si kintu kirungi munnange naye nga munnange bw'atyo ye bwe yatunnyonnyodde n'agamba waliyo abaana abalala 30 nabo abamuli obubi be baaboola be baasosola nga nabo saawa zino bagolokose baagala Byabugagga kati w'obeera ggwe okola otya singa obadde mu bigere bya mukulu Nnende ogenda oba obaleka kubanga manya ebintu binene mubeeramu okufa n'okuwona era katusabe enganda zino zireme kwetemangana kuba tuze tulaba abantu bangi nga beetema ebiso olw'ettaka olw'obugagga naye katusabe munnange waleme kubeerawo ate ku nganda zino wafa yes waleme kubeerawo afa munnange bye bifaananyi bya mukulu Nnende wamu ne mwana mulenzi Swaziniga wamu n'ab'ekika abakambwe abaswakidde abalinga ennumba abaagala eby'obugagga okutunda ettaka ly'ekijja eky'omugenzi Job Paulo Kafeero eyali omuyimbi.